mbadde waka kati owa boda nankubira essimu kuba mbeera just across wano. Yes. Owa boda nankubira okay gaya sose nankubira owa boda ne mujjako stand endawula nankubira nagamba waaye mpulidde nti isima bamukubye agenza ovako nga gayi wange owa boda owokubiri naye ankubira so neŋŋamba kandabe kwekubira hadiya naŋŋamba kankukime ngenza otuuka wano nga yembeera egenda mu maaso wano. Bw'otuusewo abasosewo ng'akubiddwa bo bakugambye ki? Oye baŋŋambye nti omusajja nti waliwo amukubye amasasi tebaŋŋambye abamu babadde balina bu vidiyo babulina mu masimu gaabwe awo ne babundaga awo wetukomye. Ichuli, for starters, tukoze naye ebbanga. How would you describe Ichuli on this day he has breathed his last? Simanyi kituufu kye nsobola kwogera kubanga Ichuli abadde buli kimu ng'asobola okubaako ng'asobola okuvaako kati nga kiri gy'oli gwadiringa naye okumanya mukutte ntya naye ebyokuyiga bingi. So Mighty ekyaliwa baŋŋambye ekyali mu mmotoka. Ekyali mu mmotoka ye tebannabakkirizzaayo. Ichuli Kasuku nja saba tutambule mpola mpola tugende wali at least we have a close up kubanga era wano wonyini wabadde asula ng'ogenda nange nze saagala kulaba ku mulambo gwa Ichuli saagala la mulambo gwa Ichuli. So basically nga woli mu kulaba embeera tetugenda sobola kuba nti notuukayo eri ku mulambo but tuzaako ki ba content creators kubanga embeera ya kiyongobero buli kintu kyolaba tugenda si byangu ebya Ichuli naye embeera bwetyo mbeera si nnungi bitiisa. Mutindo TV, the best online TV.